omuyimbi ku nsi kuno anoonya ssente na fame. Towagiranga omuyimbi ne weemalamu. Towagiranga omuyimbi ne weemalamu. Omuyimbi ku nsi kuno anoonya ebintu ebyo, money and fame. Tulowooza Pallaso bagenda mukwata aleeri alya mmere. The man was eating food. Pallaso yabadde ne maama we ne tate bali mu kulya mmere. They are eating food as if nothing happened. Nze navudde ku nsi bannange. Navudde mu kusala omugambo. Navudde ku kutema omugambo. Tuli eno tu Pallaso bagenda mukwata. Pallaso adduse anyumye n'oku yabadde smart Pallaso. TNC. Banaye omwaka guno namaze okutema omugambo twaswadde ne tuswaluka. Junior omugambo nali ntema gwaki kansigale n'enkwe zange bwe mpagira ono ng'enkya mpagirako n'oli sikyemaliramu n'abantu. Tubali eri balya mmere, ffe tuli eno tukubandulu abantu bali mu kulya mmere. Tuli eno twasaamiridde. Pallaso poliisi emunoonya lwaki teyamukwatidde awo ewa Kapiteni Mike Mukula. Ebintu by'abayimbi bwe bityo we biggwa bwe bityo, era kati awo akaseete kagenda kujja. Eyo li consideration gye baatandise bombi tebandize nga tebafunamu. Nze ebintu by'okwetonda mbimanyi. Mwenda muba mujja kufuna ku ssente. Ati wali mu meeting yayonoonye ebintu byange bya ssente meka. Nga basapota musigale eno nga temuyina kye mulya. Nze kyenva ngamba omunaku andaba va mu ntalo z'abagagga. Omunaku va mu ntalo z'abagagga. Oyo data gw'omala wandibadde omunoonyamu emirimu. Oli ku Pallaso alieni ababo tebannalya na mmere. Nnyoko talina kye yaalidde. Oli wano yasaamiridde. Muve mu ntalo z'abagagga omwaka guno. Noonya omulimu okole. Biri ebintu bina gye byava. Bali balina bye babala. See, Pallaso is willing to reconcile and put this behind. However, alien skin ye kinasembyeyo okuwulira byabadde mu meeting ye yabagambye kimu, police is handling the matter. Era ensonga tuzirekere police. Kati police kyeneevaayo nakyo awo tulyoke tukole ki? Tulabe ekinaddako. So the meeting was not conclusive. Eno bano baagala to find a solution. Oli agamba police yeri mu nsonga ezo. Era essaawa yonna police beena emaliriza fayiro egende. Kati fayiro beemala okugenda because genda awulidde okuva eri bo baagala teeka lyerigenda olamula. Buli ekyetaaga okwogerebwa bakyogera etteeka likoze eki? Kuba bo bagamba ebintu byabwe byayonoonebwa. Kati banaatuula obutuuzi mu meeting be batyo mmaliriza ensonga zaabwe. Ebintu ebyayonoonebwa banaabikola batya? Era nga nti ebintu ebyayonoonebwa tebalina kye baakutteko na kimu. Buli kimu kikyalinga bwe kyali. I don't know how true it is. Buli kimu kikyalinga bwe kyali. Kati bulijjo abagamba nti omusajja simanya biki biki. Ye his law abiding. Era yagenda kukolera mu ki? So muganda wange Pallaso mbu teweeyibaala nolowooza nti meeting eyawedde ogenda kuyinaayina buyiniiyini bw'oti. Oyinza okuba oyina w'otudde having a cold drink and you get a warm tap. Nti mukama wange poliisi yadde ekwetaagamu otunnyonnyoleyo kano ne kali
mbo tebinaggwa era mu meeting zonna zijja tuula ne poliisi ne kooti ze zirina okusalawo ekisembayo wali. Abasajja abalabika bamalirivu Palaso baagala kukulaba ng'oliko eruzira naawe kati otandika okukola kali akali mu luyimba lwo otandika okukubira abanene mbotandika okukubira abanene. So these are just meetings. Gefuna okuva mu fango, but these are just meetings. Nga bw'owulira team meetings kyantu batuula ne balyamu. They are just meetings. The real fire is yet to come. So amaaso gabeere ku lutimbe. Eyes on the screen. Ffe tulabe ekintu bye kinaakola ki. Because the points of contention ekisooka abasajja bali banyiivu kyekisooka. Ekyokubiri ebintu bye mwayonoona, how do they get compensated? Mu miliyoni 10 obeemu nazo. Kyavola abaagala bakolere mu mateeka 10 mbu be kikulema ng'okkirira ng'okubira abanene. Olwo luyimba lwo mbu baagala ddu disprovinga mbu byabanene, so ye embeera eri awo. Naye amawulire ebifaananyi bye byazze ne bigwa mu matu ga mayi. Twabagamba muligenda okuzibuka amaaso ng'ali entakyasa kudda wammwe ate nga talidda. Bulijjo mubadde mumanyi nti Alliance tayogerako Kyagulanyi, mwe bennyini mujja kubyeyogerera. Kati wulira vidiyo eno ya Gaddafi. Kuba yali munywanyi wange ate nga muwagizi waffe nnyo. Nabagamba yakolako n'obusibe nobutya Kibanda lwe bamukwata oyo yali komanda wa ddala. Ani aliyo mwakwata ani? Kyagulanyi eruuka Alien yaliko yakola obusibe teyaliko ne ku ground yaliko. Kati obusibe yabukolera yabukolera eruzira bamukwata kwa Alien. Sigeza buno sugwe gusoso genda mukome. Yali yagenda emyezi 3. Enga kye kimukwasa baali beekalakaasa nga Kibanda waffe bamukutte. Kati Gaddafi gwanyumiza. Siza Alien yabeerako mu struggle. Sha yali mujaasi ng'akola nammwe. Yali komanda Gabalodi katwe. Gabalodi ani yalukyako kona akayumba Alien akaba NRM mu Kiwempe. Alien sigeza nti Alien bino abantu beboogera bebamulabamu ebiralalala byebbali ng'ogyeko bino by'okuva eno alumba Kibanda. Alien yaliko mu struggle eyaddala era bw'otuula naye ekimanyi olunaku lumu ajja vaayo bibagambe byonna wabula tuli